Mu mwaka gwa 2019 kampuni ya China wuyi eyaweebwa omulimu gw'okuzimba oluguudo lwa Kasese Mbarara era omulimu bwe gwaggwa ne balukwasa Aba UNRA bannansi baluyiteko nga bwe bayagala. Wabula kati oluvannyuma lw'emyaka 4 oluguudo luno lutandise okweraliikiriza abalukozesa olw'enjatika ezizzeemu. Enjatika zino ziri mu kitundu kya Muhokya Kikorongo, abatuuze obuzibu babutadde ku njazi eziri wansi eyo mu ttaka. Where the crack is. And you know, Kasese being in the Rift Valley, you ought to get such a challenge. And so that's why we say science should also put on board the indigenous knowledge. They should not only base on the research of geologists and leave and ignore the indigenous knowledge of the local people who have lived in the area for quite long. Though we know that under the Engineers Registration Board it is a requirement, but most developing towns are ignoring it. And especially along the Rwenzori region, this must be done. This must be done because this is a seismically active area and faulting is still happening, and therefore geological assessments of all building foundations must be done by competent people. Enjatika zino tezikomye ku luguudo lwokka wabula ne ku ddwaliro lya Muhokya nayo bagamba nti ebizimbe ebimu bizzeemu enjatika. Like a crack along the compound of the health facility between the two buildings, outpatient department building and then the maternity wing. We did not realize it until we went to get further. We thought it was a crack due to a lot of sunshine. So it continuously gapped until it made a very big visible crack that you couldn't cross with a bike. And whenever it could rain, the water could just go down, but not following the trench. And that indicated that was deep. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ki UNRA, omulimu gw'okuddaabiriza oluguudo luno gwatandise dda era nga baliko ebifaananyi bye batusindikidde akawungeezi ka leero. Bano bagamba tewali ssente endala zigenda kusasulwa. Olwo tuyita defects liability period. Mu kiseera ekyo contractor bw'asanga ebimu ku obuzibuzibu ku luguudo ayina obiddaabiriza oba obitereeza. Ku nsimbi ezize nnyini si za gavumenti, n'olwekyo omulimu omusulo tagenda kukosebwa. Kubanga ffe kimukakatako mu contract tisenga babaddewo obuzibuzibu mu project ng'ate akyakola akyali ku luguudo olwo, contractor yennyini alina okujja n'akola ki n'atereeza emirimu oba n'aluddaabiriza buto. Wabula ono tannyonnyodde lwaki oluvannyuma lw'emyaka 4 gyokka oluguudo luzzeemu enjatika. Gyebvuddeko twakulaga oluguudo olulala olwakyotera Mutukula oluli mu mbeera embi nga balukozesa okugenda e Tanzania bakaaba. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.